abatulaba abali eyo, this is the Sisters Empowerment Show. Mwebale kutulaba, mwebale kuviewinga, mwebale kusubscribinga. Omulamu ogwaleero gwe tulina tugenda kwogera ku bya fashion and design. How do you present yourself? Era nga sinnaba kugenda mu maaso. Ebirungi bikyajja, stay tuned. Naye sijja kwerabira kubanjulira. Daisy gwe tutera okukolagana naye programu eno. Webale kujja. Webale kujja. Webale nakunyirira. Thank you. Kati tulina omukugu waffe nga bwe tubagamba. Omukyala ono tumuyita ffe mu kika ewaka tumuyita senga waffe. Tusanyuse nnyo okulaba olwaleero senga. Nga muli baana balungi bannange. Mukyala kisawuzi nno bwe olaba. Webale kukkiriza era ate n'otukyaza mu makaago. Si mmwe naye okukyaza bali abananga abatulaba. Kubanga mwe muli bange wano buli kiseera. Era baneesanyuse nnyo okubanga era neeyongedde okubeera. I'm so happy that I'm with you again. Wow. Now, we are not going to waste a lot of time. Like we said, maybe if someone is seeing you for the first time, Atamanyi, really, the person we have here today, atubulireko kumanya go katono tono. Kubanga ekigendererwa nti omuntu bwe bakumanya, then there is no who is she? I am Sarah Sentongo Kisawuzi. I won't add on another name, just name me, because I mean I can be a different person. But my real name's Sarah Sentongo Kisawuzi. I have stage names, I have screen names, and nicknames. You never know. But I'm happy to be with you. Nice to be with you today. And we are looking forward to enlightening us more. As you empower us today, twagala abatulaba abali eyo. Leero omulamwa gwaffe gwe tulina, we are looking at presentation. Presentation is in a number of ways, but especially we want to empower the young people out there. Wobanga ove waka nga tonnava waka, biki by'olina okwetegereza. Muyambadde otya, otambudde naki, kwegamba ebintu ng'ebyo. Olunaku olwaleero tubaleetedde omukugu agenda kubayitiramu. Mpozzi nga sinnaba kwerabira show yaffe eno eri sponsored by St. Daniela Education Services. Mutwaleeyo abaana bammwe, lisangibwa wali Namayumba. It's a day school, primary school from P1 to P7. Then abatwambaza olunaku olwaleero ye 7 Enterprises basangibwa wali ku Ham Shopping Grounds. Then camera ebifaananyi ebirungi byemulaba olwaleero. This is also sponsored by Urban Events. Wobanga owulira oli eyo oyagala kukwata ku video bulungi nga buno, still contact us, tujja kutuusa ku muntu omutuufu. So as we go on, tunulira wansi, give us a thumbs up, like, of course, subscribe, share, comment. Tukyabaleetera ebirungi bingi nnyo olwaleero. Nga sijja kubalwisaayo, let's look at presentation. Twambala tutya. How do you really present yourself for whatever occasion you're going for? So, olwaleero viewers, they might be asking Rachel Mwita Mukugu. But the reason Rachel Liliana Mwita Mukugu, she's a fashion designer. Okay. Yeah, some people may know her in another field. Now today we are going to focus on her design abilities. You know, she has art. Actually, when you look at her even today, you will see that art we are talking about. Wow. I'm so humbled to be here. Like Ngabagambye, since Mukugu asembayo, naera I would like to share with you what I feel is ekitambuza obulamu, like in fashion. It's a wide, very wide the topic in Pamvune. Kenkwatako konna, please accept it, and I'm just sharing with you. Atenamwe manyi mujja kutudamu, at least tumanye. You can always advise us era nayenga omulamwa guli ogwo. How do you get out of the house? When you go out, over mood where you are going. You get it? If you are going for a party, that's a party dress, obviously.
If you are going funeral, you go the morning way. Mukiraba kwegamba buli mukolo gyogenda naawe kwenyini oyinza okukeera ku macyanga owulira wenna oli munnyogo naye omanyi nti bwe weeteekako olugoye n'owulira ng'onyumye because trust your mirror before any other person kubanga manyi nti omanyi ekirungi n'ekibi. So if we are given that as ng'abantu okusalawo ekirungi n'ekibi, so you can take it from that level nti weka we judging oli bulungi ate nno si kuva ku kyoyambadde, but start from inside kubanga ne bw'onooyambala kungulu nga munda toteredde still kikuba confidence eba ntono nnyo. Njagadde tuviire eddala munda what underwears kyoyambadde kyonna nti empewo bwekuwe you know like are you going to you are exposed, are you going to be ashamed? Njagala obeere ng'ali ku swimming pool to just feel it's a breeze yekusindise naye nga you are clean inside. So right from inside I think I should go more than the underpants, the outer. Let's get inside the brain, the body. Are you feeling okay? So we checking olabenga you are oli bulungi, so osobola okweyonja, osobola okwetereza. Fashion ekyuka, you can dress mu ngeri yonna yonna eri decent. Kugambye kimuze kyenkozesa because even the name of my design by my idduuka lyange mwefulumiza omukutu gwange, it's 6 moods. Sigambye 6 moods. It is SIX, 6 moods, because I believe twambalira through 6 moods. This is party mood, outdoor mood, classic mood. There are 6 of them. Nze bwe nazitwala nga bwe zonna ozikozesezza mood eyo gye njogerako eri kyowulira wano nnyumye ngenda kuziika naye nnyumye owulidde buli wamu ngenda kufuluma wabweru bwe naasanga omuntu naga ntwekubya akafaananyi in my case kuba akakubye agenda katwalira ddala but are you ready to have it? Okay, tulina ku fashion kuliko kimu, that's what you should carry most times. Be happy ekyo kimu oba omaze okwambala face ojambaza olina ebizibu by'omunda but be happy. You get it? Don't expose them to the public. Yeah, To know that, so you know? that is preparing you yourself from inside, right inside, and then get to underpants and whatever. Then engoye z'otadde kungulu nnyonjo ziwunya bulungi. You get it? Kugamba, this is a very big thing nti sina na wetandikira naye nkozesezza omukisa guno kati bwe nkyogera nze kyenkozesa kale ng'omu because I've had people I'm blessed who you get to them and they say oh kikola otya. You inspire people. That is God's blessings. Naye nga kiva nze nasalawo choose your style. Go salawo style ki. Kati nze nasalawo style yange eri bagiyita casual smart. Nti essaawa yonna tondeka kugenda ku mukolo ne weba zaakoze naawe appointment zindi muntu w'amasanyu saawa yonna kasimu bw'ogenda nkyusa ngatto. Yes, but always be smart kubanga tomanya anything can happen but be smart. It lifts you up ye mood eyo n'olabanga kuliftinze tolinda na mulala kugamba ng'onyumye kuba ayinza okuba nga akukiina but you know what is right. Kati kuba twogerera nnyo bano abambadde obugoye obumpi biki to be honest with you twayambala mini ffe twabasooka during our days. Oh God, naye lwako abantu morality zaali tezinnaba kuba bubi nti oli bakulaba bulabi. We used to hot pants twazambala
nga tofaayo oba amagulu gakulaga ate era tebyafaayo. We never used to okugwa mu bizibu bino ate era nga bwoba okumanya era ndowooza twalimu obusonyisonyi abamu ojja kubeera oba ne sikaafu oba kiki naye era nga gy'olaga omanya gy'ogenda kale tugenze mu mazina ag'abatiini tugenze naye nga tebyalimu n'ebigendererwa byaffe tebyali kusikiriza baami ne wano mwe mukikolera ddala omuntu n'atambula nga n'empale tajambadde kwegamba n'olabikira ddala nti you are desperate. So as fashion goes, go simple. Bw'oba otuuse mu biri glamorous biki genda yambala naye era naye wali ebiri simple. Teweesuula nnyo mu mabanja oba kaluubirira the other person because many of you go, I'm going for a party, now I don't have anything to wear. Be creative. How do we be creative? Like you see, Yeah. these days when we are going for functions. Yes. Yes. You must be very rich. No, that is the trend. Muzeewola bwewoze? Anti kati twagala otuwe ku magezi. Wow. Kubanga oyina okugamba omwami gye nabadde ne graduation ya sistange luli anti wange ayanjula luli mbaga. So how do we keep ourselves smart without necessarily incurring expenses every time? How do we keep smart? This is where creativity comes in. Okiraba? Oyinza okuba nga tuli wayambadde sikaati kati kuno n'okyusizaako blouse. Ekirala kye tutamanyi kye tutalina n'oyo style yo kyekikulu kubanga buli omu abeera ne style ye. Tojja kulaba muntu guni nti ayambadde bw'ati nange bwenja okwambala. Seeyogerako nze ng'omuntu naye kwegamba it's easier to tell you what I do. I change swap like this. I have lots of byambulago accessories ezigenderako biki kwegamba it's like I can even buy an earring nesooka olugoye then nina memory eno kwe kubeera creative nti ne bwe mba sitambudde gundi nina akagoye kange kano naye katulabe kagenderako you get it no mbikwata mutwe ne manya shade ya green eno kino which somehow eyo ndowooza nayo talanta ogenda nga naguze edda earring yange yesoose mu gye nfunye gye njagadde then you go accumulating nogenda okulaba ng'ofunira olugoye olugenderako ogenda okulaba nga n'engatto gyeziriika temwetanga na bintu bannange. Fashion doesn't mean that you have to strangle yourself or your neighbor or somebody okwewola please no gundi your financial planning ituteeka okuba nayo because there are so many things we be demanding. Maybe osalawo I've seen many ladies bambi nampa reason ye nagamba no other people invest in agamba nja kuba n'akamotoka kange. Do you know how much she spends on that fuel and everything? Nze I spend my money on clothes. You get it? That's her happiness. Bw'oba onookisobola owulidde nga tookaluubirize balala kubanga oyinza okulowooza nti okikoze kululwo naye ate oba gw'oli naye oba balala obaggyeko privilege zaabwe tobagulidde emmere. You get it? So it's always proper to be creative with what you have. Awatali na kwewola oba tujje tukolewo amaduuka nga you can go and jegali ag'ebiteeteeyi by'abagole naki naye for other occasions. Okay, that is very fine. Ekisingako okugula olugoye because you buy one dress kati like if you are not blessed like me sorry lwaki nkigamba nti size yange tekyuka and most people ask me how do you do it? No, genetics zibeerawo nga wakula bwotyo munene bunoolya kana wato jagejja siga nti bagejja lwa mmere naye it's like I burn off my fats calories mangu nnyo naye kati bw'otobeera ng'ogudde mu kiti kyaffe onooba n'engoye zikomawo. You get it? Obeera okyusa n'ozigaziya nakyo gye kiri gaziya ezo z'olina lufunze naye please just be creative. N'ekirala
kyendabye kuba okumanya kino ye style eyo kumanya kino kyekikunyumirira. You know how you get to know that? From your real friends. Bakwano bo bennyini beweesiga kubanga gwe ndabirwamu ekulemi okukola ki okutegeera. And one thing lwaki njesigana nnyo nti sometimes I never leave the house without saying the back. I always use 2 mirrors kuba bwoba obwomu ani anakubuulira nti profile etunudde eti, you get it. So I trust my mirrors because I know bad and good. And also I think to add on to that, know your body shape. Yeah, your body shape. Kubanga lwaki njogedde ekyo Kituufu oyinza okulaba nga mukyala kisawuza ayambadde ka blouse awo emikono giri bweri mitono ku myaka nze gino nga ate ejange minene nange nengenda ate nenkola ki nengulaako because naye nga tekagenda kunyumira. ya oli mutuufu nnyo body shape naye ate nayo tokolima nti ayi bannange ate ebikono byange bwe kikuyingira mu mutwe nnyo ogenda n'oweekyawa neyeyagala omubiri gwe kiba kikulu ekiriwo bw'oba ogenze mu fashion. First of all, believe in yourself. Kubanga twambala engoye zino estiimu yo ebeere mu bulungi ddala. Ekiralo sijukiriza one time nali ndi ku dduuka eyo ng'oli agamba nga sirina kabina sijja kwambala kati n'omubuuza akabina onookafuna ddi okitegeera. So Love yourself. You have to love yourself. Love yourself. Omanye ekyo ky'olina because it's not going to change tomorrow. Yes, ate era nakyo kati wobeera byebyo bya okumanya know your body because there are so many styles zosobola okwambala nobeera enhanced mu areas zowuliramu nga toli bulungi. It's a lot. Yes. Kuba n'omukono omunene ayinza okwambala n'ayambala oba ng'ayagala n'agusalako obusazi wano okirabe skin ne kavaayo n'ayambala ka transparent gundi ani yagamba nti gundi alese kujjako ab'eddiini nti tolaga mikono. That is different. Naye buli kimu osobola okukikola n'obeera ng'oyambadde ng'onyumye bannange n'olengera munno just mu byokwambala mpozi temwerabira. This is the Sisters Empowerment Show. Remember to like, subscribe, share and comment. Bwe twogera ku bintu bye tuteeka ku mubiri nga oyogedde ku inner feeling yaffe byonna byonna tetwerabira nti n'ebintu ebya bye tuteekako nga bwogambye jewelry oba amashinga oba mulungi oba tawoggana nnyo okusinziira mu kifo kikobo taba mungi si mungi ku gwe. Tulaba wabeerawo n'emisono gy'enviiri nabyo oyinza otubuulirako ku ebyo. How do we match our outfit with the hair with the jewelry? Kakati buli omu kugamba kiringa bono gamba nti wabaawo simanyi ekyobugugu bumwe mu kimpadde naye thank you but always nkyayiga nkyayiga kati oba onontwonoza mu nviiri ate awo ndi mufu owulidde kubanga balaba nga maybe singa zibadde nkwate wamu then neeki ye neevaayo bulungi nnyo give room here ekyo nsobola okukitegeera naye ebidiridde waggulu anti omudaba bwentyo bwendibeera paka pozi n'ekitambaala ku mutwe ontegeera. Anti kati abatulaba abali eyo byonna baba balina obiteeka byonna bibeera birina picture gyebeeraga omuntu oli omulabi temukola kinaaba kugwa mu nsawo zammwe butafuna kye munaalya kubanga kwambala. There are so many styles zosobola okukola nobeera kyate ekirala kati twesiimye we are going back tuli organic so tosobola okuteekako bulungi bintu byonna biri natural you get it. Yeah. Kati mbuzi nekirala kyembadde njagala otubuulireko. There is what they call the so-called signature styles. You say you have your fashion. Yes. I usually call it signature style. Like your style here. Yeah. Is it a good thing to stick to a signature style, or you can keep changing, like, and you don't be predictable? Yeah, nakyo gye kiri kati is your personal preference. Gosalawo nti okay. Kiri nnyo mu ffe aba artists ojja kusanga omu ng'ataddewo wano
ensimbi eŋŋanda emu nga ye gy'abeera naye. That is him. Aba yeekolera bakiyitaani. No, there is this ekigambo kye like okwetunda bw'oba otunda ebintu ebyotunda packaging yo branding, that's the word. Webrandinga. Uyinza okuba n'akantu bwe kati naye nga ye brand y'okugamba tewaliko nakubuuza that is yours. Okujjako abalala bakopa. Yeah, branding, that's the word. Bw'oba oyagadde kwebrandinga, then you can say olinaga nja kwambala t-shirt yange emu bweti. Oba ogula dazini mmeka nga kyekyo kyekiki. When you see it, you know it's him. It's her. Kyoboli mwambazi wa kofiira. Ayambalira kakati ekyo kiba gwe ne weesalawo noga nti no, this is me. Era ebiva nnyo mu kweyagala. Yeah? Yes. Kati okwambala oba okunyirira kuno tutandikira wabanga ku myaka emeka kati olaba nga bwe tuba tuli bato wabeerawo nzirika twabeeranga mu masomero tuba twambala like uniform. Wabeerawo oli wadde kyonna kyekimu era olaba oli ngaali outstanding era byanyumye era obalabanga abaana babalondanga health prefect oba biki. So you are very right. Olyose n'okibogerako. Nze ndowooza nti omwana era anaabeera nga yeefaako atandikirawo ddala. Bwe maama oyinza okimuteekako ate omuwaaneko watwedda balinga bagamba mubona omwana ng'anyumye nga yeemanya. What's wrong okwemanya? Kasi omuyigiriza nti okwemanya sikitegeeza nti oli wa kitalo, but weebale nti you are blessed privilege okuba nti omanyi okulonda engoye z'obulungi oyambala n'oba neat ebyo byonna naye nga muwaaneko bannange kababeere mwami nga afuluma ennyumba ng'ambaako nti ng'onyumye kubanga saagala kati omwana ng'oyo naddala abavubuka bw'otomuwaana si kumuwaana bulwanyi naye mutereeze nti awo nowoomye awo nedda naye wandikozeeko bw'oti tubuuzaako ku munno olowooza otya kuba nyinza okuba nga nze ndi mu byakikadde you get it. Naye always ne bwe mba mukadde beera ng'oli abreast n'ebigenda mu maaso okitegeera gwoba tobyambadde nemanya ebigenda mu maaso kyekyokusigala ng'olimu naawe kennyini obeera mu bantu banno bulungi mu bato obaayo mu bakulu obeerayo you are there enjoying life. Naye kati okumuwaana ekyo kimutaasa kubanga bw'otomuwaana ng'asanga wali oli ng'agenda awaana kalunye sobola n'okwongera akalala akagoyi nakalabyeko wali why gwe mwewaanire kubanga naye yeerabye n'omumanyiza nti n'endabirwa mwerabe wosobola okwemanya nti kati nyumye. Yes, tolinda balala ate tobafana ku confidence yo building. Like bakugambye nti abadde anyumye naye ate ebyo byate kale birungi criticize kubanga you can also go back and think about it. What were they saying? Ekyo tekikolayo yaabwe naye nga omaze okweraba gwe kennyini n'omuntu gwe weesiga. Okay. On a bright day when you wake up, as you said, yes, and you come out, even if it is not bright, I can brighten it up. For sure, I do it. With your 6 moods. Yes. You said the six moods designs. Yes. Give us an ideal picture of a person katika ngambe nzenzuksi nenda mu office. I want to feel good, like feel good. Mbade nebizibu nina kufuluma ntya kwegamba nina tuweko kifaananyi kati gwengeri gyeweetuninganga mu biseera bye nzikyusa nenjugjamu nzitegeka mu colors nimanya nti kubanga colors zino zirina kinene kyezitukolera wano tetukirina naye I think I'm one of them asobola okulondera kala ate fi kubanga nange nasasula ssente omuzungu n'akebera langi zange zenteeka okwambala okitegedde. It is color analysis. Ekyo bakiyita ekyo color analysis. Mwe mwambala bwambazi kati n'oyambala olugoye lwo ne baba nga lwe balaba tebalaba. You get it? And yet they must be seen. Yeah, kweteeka okulabika. First, you must be the first and then the dress. Era nkivumbula mangu kubanga nze nina nga bwe nabisoma nti kuteekako
olugoye sirutunuulira naddutunuulira ndaba kyerukoze ku skin yo ontegeera kati awo ne tujjako ababeere bagole ng'aleeta emperekeze zonna nga bonna abambaza kala ekyaki bonna babwenderawo bwano tubikola nebweru babikola naye erangi zaffe zanjawulo ndi muddugavu oba wakatakke biki naye omusaayi guno ogundi munda gulina kyegukola skin tone zanjawulo kati weesanga nga nze manyi bwe bankebera nange nekitegeera nagamba bulijjo kukola ate ozaalibwa nobimanyi ozaalibwa omanyi naye olwokuba batugamba abawala bambadde blue abawalenzi ajja kubawa abawala ba pink abawalenzi ba blue netujja n'ekyo honestly we are different era ojja okulaba omwana nga yajjeeyo kala ye era ojja okulaba nga ziri z'oli attracted to nga zerangizo njabawo ekyokulabirako nina muwala nga omuto osanyu kati yafumbirwa ali Canada naye mu buto bwe bwonna ng'abeera ayagala engoye ziri ddaalo bane twerega n'omwana buli ebintu byo byonna byampola abamu kayalinga kabeera katinga naye bukala bwe bwonna papo buli awo kati nze njagala ayaka ennyo byagaana ate era yasalawo nga ne minute ajja jamba taata agenze aleeseyo kamini anti amanyi abaana bambadde tiimu ssanyu nze ne zireeta tojja jambala era ate ne tukkiriziganya kale bwe tutyo tiimu ssanyu omujjukidde wamma naye tugenda okunoonya nga mmaze okutegeera nti eriyo okumanya kala zo kuba mu bantu bentungiramu agiramu omuzungu yengaze naye nga azirina mu lugoye lumu nga oli yalumuwa nga bazimuteeredde mu kagoye kamu so ayagala ngende munoonyeze olugoye naye nga nagendera mu kala ze zonna zezaali ezize. I thought it was brilliant. N'abinnyonnyola nagamba nja batuukako era bwe nagenda e Bungereza nimba noonya kala analyst ndengenda ne bazitusaba sente nenziwaayo kuba nali ngamba ekintu ekyo wano kitono nnyo tekirinawo nengamba njagala nkirabe mu butuufu ke kali kemba jjukiza njagala nnyo okukola ekintu nga nkikoze mu butuufu bwakyo and it has to be done well. Bulwadde nno nabo naye nga tubukendezeza kati gyentuuse eno naye ekyo nakyo nti kubanga kitwaza tolina kyomaliriza naye kale manya nti langi kikulu nnyo kuba erangi ekuzukusa n'owulira nga giwat at peace with yourself genda lwogyetaddeko naye mulwana naye nga siiyo kakati bano bakala analyst actually when you talk about that I realize that this thing is there in some countries. Yes. And we never appreciate what they do. I'll give you an example. I know of someone, when you spoke about it, I recalled that there are these guys who are professionals, for example, in the US. Now that's their job. Yeah. Nga bwemba mugendo gulengo ye, oli yangamba nti gwe mulimu gwe kati nga in my mind I'm like, hey, gwe mulimu ki. Nga you have to go with him to help you choose your clothes. Yeah. The colors. Ogwo nagwo mulimu tunoonya mirimu. Okitegera? But wano mu Uganda tetunabakola ki? Oli abeera ne ssente ze naye nga ye kyasanga kye bamugulye agamba nina designer wange. Nina designer wange. Kumbe ye kyalonze kyalaba ekyo. Naye nno era nakyo ekiraba kibeera mu talent. Oli ng'akikola naye nga tamanyi naye nga ye bwazikwata langi zikwatagana bulungi. Yes, kubanga zenga mu mutwe gwe akirina naye nga takimanyi. Ogwo nagwo mulimu. Tugoza tewali mirimu. But that one is important. Nja kugamba nti lwaki kiri important. Kababeere nti oba abantu abanene nnyo mukamukulu wa president ani bateekwa okubeerako n'omuntu amuguiding nti wano kati bino erangi yeneekola. You get it? Naye nga tetumala gambala bwambazi. For example, bwe tufaanaganya omubiri nze kyangu nnyo sambala white nandibadde simwambala nyambala off white sambala red wange ye orange wange sambala black
black wange yabeera coffee brown ddala nga kaawa olwo ye black yange era bw'oteekako black ojja kulanga zenna face zibwe white erina bwekuzira nekusika neteekako navy blue, this is of white, kwegamba colors is this one so much kwegamba this kati bwemba nayambala ka black era olwo njakambala ngaono bwakambadde okiraba kubanga nteekwa aba butolo gubaddeko black oba okitegedde the black tie was naye nga ekikulu tuvudde wala nnyo kyova munda nojja ne langi nazo zikulu kati okukeera ku makya ekyo kyogambye nekola ntya langi osula ozimanyi kala zo oba omanyi si bino byozuuka buzuukusi n'okwata bukwasiru anti ojja kulwawo n'obudde bukutwala otwala obudde obungi nnyo kubanga waliwo okugamba nti okujjako ng'omanyi nti tulinayo bwe tuva ku mulimu tulinayo ka cocktail party then toyagala kusitula ngoye n'omanya nti bwe nzajjako jacket then olwo nja kuba ate nga nnyingidde ki which is prepare yourself weteeke mu mood eyo gy'oyagala kale you can work on your moods. Kati mpenzi n'ekirala kyengenda okubuuzaako, it might sound offensive. Sometimes I see, because of the different works zetukola, yes, we dress differently. And I don't understand you. I might put on my long skirt. Kati omulala akola mu bank nga alina okwambala aka skimpy skirt. Okay, yes, let okay. me call it skimpy, yeah? Sinyo naye kale akalimu. Then we start saying, ayambala bubi. What do you have to say about that? Because buli omu alina okumanya wajalaga. Where are you coming from? Kubanga, kati, I'll give you an example. Abaana ba bank, abakola mu bank. I'm sorry for using this example, but it will bring out what I want to say. The way they dress, yes, it's very difficult for you to find them dressed in these long skirts. Yeah. Buyina size busutsi bwabwe era olaba nti yes. Niyo baba smart. Yes. They're really smart. Yes. Kati gwe nga bw'omulaba gwe omukadde akola mu katale abula omwana oyo ayambala bubi. Ekyo kimulekere kubanga tamanyi gyakola eyo profile gy'oteekayo teri yaginyiigira kubanga you have to be swift, you know, n'okubeera nga oyanguyirwa obulamu owulidde. Sijja kwogera ku baami bakyala bokka n'abaami bennyini babeera very smart ekitegedde. So omulimu gwo gulina ennyambala yaago w'omubbaala aweereza asobola okwambala obugoye obuli skimpy kubanga ali mu bbaala naye njagala kuga nti bwe musanga ng'agenda okukola awo aba atabuse okiraba kyandibadde nti tova eno na mulimu gwo kati ng'ogwo engoye zibeerayo eyo olaba otya. Actually, abalungi baffe, I asked that question with a purpose. That tumanye, bw'otunuulira omuntu, don't judge them immediately. Okay? Give them a benefit of doubt. Yes. Like, you know, because you don't know why she's dressed like that. Maybe her work requires her to dress like that. Yes. So sometimes we just look on and leave it there. Kati ng'ogamba lawyers, ayambadde black atava mu black no kubanga omusanze ali ku mulimu ate nga ze kala ze babagambye so there's no problem era ziri mu kwetegeka kubanga ojja kugamba nvudde mu banka ngenda mu katale tubaako n'olunaku lwoga nti kangule kusalizi zange oba okitegeera nekyo ekyo nekigwa kubanga oli mutegesi weetegeka. Sandyagadde ove mu ngoye zo nga ova mu chambers nkusanga ate mu katale n'amakooti obwe bali nnyo katono okuteekako wiigi yawe okitegeera no ofuna omanya gy'ogenda otegeka olunaku lwo otegeka olunaku lwo awo osindikawo okwo messenger agenda abibiri. Yeah, because ositula kifaananyi ky'obadde ate you're misplacing it in other words. Kintu kikulu nnyo ekyo. Yes. Sanje tulina we tutuuseeko tukonyekonye kintu kiwanvu nnyo ekya fashion naye bwe ndowooza nti
koyagala kujjamu ate tubalinze ate mutuddiza ne mutubuuza color analysis is very very important. Bannange buli lwoyambala langi yo nkugambye obeera oyase naye okwezikiza nga temumanyi langi yo kifunyo balaba lugoye gwe tebakulaba mujje mukigenderere ogenda kulaba muntu ng'atambadde kapapo kali akashimaringa bannange nga siiyo era ndaba kiteeteeyi kiteeteeyi kirungi wabuze tomulaba we don't see you ate ne byoteekako bikulu kubanga fashion mugendedde mu bingi njala bishu it's a lot that goes with it. But if you want to keep it safe, go simple. Don't overdress. Yeah. Be simple. Oh, as we come towards the end of this talk, I know we can talk. I know. I love. There is this thing that we already makeup. Yeah. Kati nze tudula kuba nti ndi mukulu, but I'm not done yet. Ekintu ekize okuva ku organic ate ne tukyusa kati ogenda n'osanga oli ng'ali awo nandyagadde okubuuza owa kamera oba ddala ebyo abyagala n'olaba munno ng'akyukidde ddala. If you want to do makeup, go near to the real. Bw'oba tonnatuusa kufuna sente ezo kite kubanga siraba lwaki oteekako obukookoewe obuli ddala nga bulabika nga essaawa yonna kajja nakuvaako naye nga gye buli obwebbeeyi bw'oba tonnatuukawo kikolerere kubanga batunula I don't know but please era mujja kunvuma oba mujja kukola ne temuli balungi temujja kunvuma wabula kyenjogera try to be next to organic. Everything kati buli kimu bakikola ekisobola nekifaanana bulungi nnyo naye nga kiri next ajja kuyitako njagala obabuulira abo abaami be mulaba betunoonya abakyanoonya tebabyagalira ddala mbabuulira tebabyagalira ddala kakati njagala kubuuza omumwa ogukubye lipstick ali so thick who wants to give a kiss to that? Mumuziremu era twayambiddwa nti baleese masiki ate mmwe ne mukafiiramu ako but I'm yet going to make you some transparent obeere nga ka lipstick kuba tubyagala naye bw'oba mukolerere ekiri next to organic awo oba okikoze bulungi era mwe mutunule mujja kulaba nti omuntu era ne bw'aba anoonya muntu kati gwanaabeera naye nze bwe mba ow'okutunula mba mmulaba I can tell ono marriage material ono sire queen ono visitor ono yakoowa tafaayo yeteekerawo there is a lot which byoyambadde bikwogerako kiwanvu nnyo naye tuzeeyo wali tinjagala n'empewo ne bwekufuweeta bwete nekubikula obeere nga akutunudde teyeekanze wabula nga bwe tutunuulira abali ku swimming pool nga bw'osigadde batugamba nti etuddayo ekiro abaami bafe basobola okubuza ye gwe yennyini nti nga weeyambudde buli kale era ekyo nakyo kikulu kati ndi waka ekiŋŋaana okwerabikira obulungi kiki bannange nze bawagabuwa owe wange tamanyi oba nfuluma oba sifuluma ati nkeera ku makya nenyambala muudu zange nenekolako buli kyenjagala aganyabo oba oli azze kukima kunsalako masannyalaze ga mponye musanze ki agenda mukutte nga wendi nga wendi sawa 5 I have to be gaje nandyagadde okulaba ava mu office oba whatever. Never ever neglect myself because I love myself. Era olyamanyira oba abanna nyinza ajja nako nenga nti taawo nedda kati kateetekekemu
ndi byambala nti tuli mu muggalo ndooza yeeraliikiriranga nange agenze kuleetako naye nga sirina gye ndaga ndi oyambala bintu byo yes okyusawo bitino ekyo kirungi nnyo nti wabeerawo period especially nga tunoonya ababeezi abaami abakyala buli omu agezaako okwetereeza okwerungira kati bwatuuka ng'atuuse ku ekyo bwadda mu maka ate ogenda olabanga bangi kidala nnyo always be authentic byansanga neefaako kyekyo kye nabagambye nti bw'oteeyagala kati oli anaakwagala atya nze neeyagala okuva ddi ne bwe nali nga musengana nga manyi n'okuba bufashoni bwange akagoye kakaddiye ne nga kakasigaze muki yagamba kino kiki obugoye bwange nabwambalanga edda naye ndifuna obudde nenkaddamu nenkatunga I still have it kagakusanze oli mwambaze weeyambalira by'oyagala okitegeera so bwe tugenda ne mu kwambala gwetandikirawo ate beera you yourself don't be another person njagala true you kubanga era bw'otoobeere gwe era kyekyo ekivaamu nga osiiba mu leesu nga byewazzeeyo ddajje wava oba n'okusingawo ati wabeerawo nebino ebya like tugenda ne tufuna ebintu oba ebizigo oba perfumes kubanga ndabye Michael gainaye tweteeka ku mutindo ate mulala ate bw'atogikozesa nnyo n'oyita nawe bannange baganda bange baana bange bazzukulu kolanga ebibyo onyumirwa nannyo kuba munno ne bw'abanga abirina takwasa bujja bibye kola bibyo be a trendsetter yourself lwaki obeera cheerleader bakucheeringa gwe nze njagala kubanga nze gwe bacheeringa you get it nsinze kuba bululu kubira balala nduulu n'omukubira enze Bananga balabi baffe mbadde mulaba the Sisters Empowerment Show. As we come to the conclusion of this talk, I've really enjoyed it. I don't know whether you have any last words for us as we conclude. Sagala beekyawa nti bakuze bannange nze nkyogerako lunye bamubale okuva ku omwaka gujja sijja babulira myaka gyange naye how have I managed to be like this? Many people ask me. It's the smile. Number one, the smile. Akiddako kweyagala banange neyagala nze just manyi n'okwekwatako hug myself because I'm a hugger njagala nnyo okuhaginga naye kati byaggwawo kati nze kaneehagi I just love myself bwemba ndi okweyagala kuno buti ne bwoba weesiiga bizigo to papa weesiige nga bw'onyumya it's my body this is mine. Yes. Ate no body mpola nga ne soul yennyini n'omutima saagala ndeetera bizibu byawo saagala timu no stress konokkiriza stress nekuyingira mu moto owedde ebyo byonna byonna ng'oyo jazitunulira nga tobyagala buli kimu ensi ekutame buli gwotunulira akutame banange mulwanyise stress. How do you kugirwanyisa? Mutwekwateko nnyo ku mikutu gino tujja kujja nga tubabuulira kyangu nnyo osooka n'olowooza nti nakikola ntya. Nze njagala abatoolo tebalina stress. Bwe tunuulira omuntu atalina stress baba nazo but they know how to nambo nenagizikiriza kati ebyo byonna byonna ojja kwaka ovaayo nga weeyasedda. Yes. Wow. Lillian, I don't know whether you have any word for our viewers. Ngize ebintu bingi nnyo tweyanziza nnyo tweyaze banangeeza omukisa kugufuna naye mujje ntunga gomesi era kati ze ndikoze ntungira ddala bawe namba yo bakusanga wa kamba bude gomesi ya buli kala kuba nange nayiyayo talina bikooyi egenda ne mu banka n'ababanka nga basobola okugyambala namanyi tutya nnyo okola ekipya kati nze nzambala nnyo ate nonyumye nensibirako belt ya lubugo nno era naye bonyumye kati batandise okuzinsaba era nja zibatunga nja mujja zambala kubanga kigaana okusigala identity yo bogisigaza bulungi eyinza okuba enyimpi eyinza okuba kugamba nze sibajja kweri naye ziri nzitunga ezo
kati tukyayambala gomesi neyeefunya wano emikono gigize eddakiika emu nti ate giwotose. No, nkola gomesi njagala mutunuulire nga olaba maama waffe ow'e Buganda atuula naggumira bwina byonna no biri mu fashion n'okutuula kwanjawulo. Oyinza okuba nga owoomye ennyo okoze fashion biki naye noolyo tojja kunyuma. Please lift up yourself. Gomesi eteredde obulungi eti space kwega weefeeko. Tuli bakulu eno naye nze mundaba wano sirina buno busubi sibe bwali kweyagala muntuukirire nze nja babuulira ekyama. Yes, mbagala okufa. Naffe tukwagala nnyo era abalabe baffe mmanyi banyumiddwa nnyo. Nze mbadde nnemereddwa n'okuggalawo sheero nayo ebirungi biggwa byoti. Tatukyalinamu olwaleero tugenda kukomaano tukwebaza namba sigibawadde bannange munantuukako mutya. Nze agenda okubawa obulago obutuufu. Nze agenda okubawa gomesi ezitagwa mikono wano ekifuba kisigala kiti. Sarah Sentongo Kisawuzi gemanya nziramu. Enamba eri 0705 45 11 98. Kambadde mukuba mbeetaaga 0705 45 11 98. Eriko ne mobile money registered. Yes, and the WhatsApp alioko. We can share. You are welcome. Thank you very much banange. Muwagire senga wakono, muwagire mama Nareiso, muwagire mchala Kisawuzi. Gwe muwagire mu ngeri yonna gy'okola ki gy'olaba. Naye buli ayagala okumutungira gomesi nga bw'akugambye mutuukirire mukubira akasimu ojja kufuna ekyo kyennyini kye weetaaga. Oba olina kwanjulwa, oba olina mikolo gino gya kukyala, oba oyagala bwagazi kwambala ku gomesi eri unique. Lwaki njogera gomesi kubanga ebiteeteeyi gwe ntuuse stress sizisobola. Mbikola with a pattern naye mukono ategezaamu no naye wano on the street kati nke ndeeza ku mirimu gyange, but I have my people whom I can guide netukola engoye endala naye me as a person mumpe gomesi. Mubadde balabi balungi bannange era n'olwaleero katubeerekereze tukome wano. Mwebale nnyo mwebale dda. Don't forget to subscribe, like, share and comment. Mubadde balungi nnyo mweraba.